abalina Twitter musooke mufulumeke ebweru wamma musooke mufulumeke ebweru otekeyo tweet ku Twitter handle za Trump tekayo tweet 2-3 je okomewo tekayo tweet yao nze nanga kakadere kanka sacrificing tekayo tweet 2 oba 3 wanu ng'omwebaza kyakoze kwefu bituli 255 gundi namba egende erinnya very good otyo kakati 257 wali tuli 307 ku YouTube ezo tweet ne mumala muziteekayo ne mukomawo mu kirasi mujja kuba mukoze bulungi muteekeyo tweet ewa Trump mumwebaze kyakoze mu mugamba abulamu kubanga n'ekizibu kya Uganda America yetutuusiza wano senga Museveni twamujjako kati wabanga musajja ngaze waliwo yatugamba ngendo bajo oganga omutwezi munnanga ze mutwezi munnange Trump ngaze tugenda bakolako ngenda kuba Sudan okitegedde omulala n'agamba mwanteekako sanctions wano ku mulembe gwa Biden kirungi nnyo Trump alidde ngenda kudda mu America waddayo wazeeyo Trump ye mumuwulira mukimanyi nti mwe basiyazi wamma gwe kola bwoti teekayo tweet ya 3 okomewo teekayo tweet 3 okomewo naddala nga teeka lero sigenda kugoba fees bwoba tewaleese luku sigenda kugoba bwoba tewaleese busabu akumala kibiina sigenda kugoba kubanga tulina ensonga enkulu ey'okulumba Trump soko fulumeko olumbe Trump teekayo post emu teekayo ku bipande biri bye twataddeyo teekayo bufulaya buli bwe twabawadde ja message eyo mu mutwe ogiteekeyo okomewo mu kirasi ezo dakiika 2 nga n'omusomesa bwanywa ku kyayi ezo dakiika 2 ziba mala okugenda ku Twitter mugende ku Twitter mukomewo ate saagala mugende muyitireyo muleme kudda abana mumanyo toloka ne mutakomawo edda batutwalanga okutema obuso obenjulu nga tukola ebyemikono naye bwe mukwata ku kubo limu ne gundi n'eryewa mwetodda ngenda kola lolokolo nsange nga tewakomyewo ogenda kulaba tusoke tutwitinge wama soke atwitinga yakomawo bwoba totwitinze kati mbuulira bwoba to nkakasa nti bwova wano ogenda kutwitinga nga video ewedde bw'otakikola kati genda okikole owulidde video kati etandise mukomewo mu kirasi okusooka byonna abalokole akabano akali mu balokole nga kakolagana wamu ne Museveni bayiye abalokole ku nguudo bongedde okuyiwa abalokole ku nguudo naye babawadde enjiri ey'okubuulira ku kufa kati gwe tokayana tandika okutambula mu nguudo za Kampala ne mu bibuga ebyenjawulo owulirize enjiri gye babuulira ennaku zino babuulira ku kufa wamamaliriza ng'okomawo ani genda ng'owuliriza enjiri gye boogera babagambe bwe bati omuntu batuteekemu ebirowoozo by'okufa nti kubanga omuntu bw'alowooza ku kufa takola byabadde alina kukola babagambye bagende nga batubuulira ku kufa batusembereza okufa ku masitwiti ga Kampala gonna era lokoka kuba ogenda kufa Yesu akomawo okubona ekkanisa etaliko bbala obudde buweddeyo Yesu akomawo bw'aba akomawo akomewo bw'aba takomawo akomewo Yesu okukomawo akomewo oba akomawo oba takomawo akomewo Paulo yagamba nti Paulo yali asomesa ku Yesu okudda n'agamba bw'ati era abafu abafiira mu Mukama waffe be balisooka okuzuukira ekkondeere bwe limala okuvuga abafu abalifiira mu Mukama waffe be balisooka okuzuukira awo naffe abali baabalamu nga Paulo amanyi nti Yesu agenda kudda nga Paulo mulamu Paulo bukyanga afa myaka kafukunya Yesu tannadda siwakanya kudda kwa Yesu agenda kudda era eddiini zonna zikikanyako nti waliyo olunaku lwa kiyama olunaku lw'enkomerero abakatoliki balulina abaprotestante balulina abaisiramu balulina abalokole balulina Yesu agenda kudda oba akomawo leero oba akomawo nkya oba akomawo mwaka ki Yesu akomewo naye ekyo tekitugaana kukola bye tulina kukola obwo obusiru baabutubulira mbu Yesu akomawo mu mwaka gwa 2000 ne tuva ku byala byonna ne tutandika okweteekateeka okugenda mu ggulu mwaka 2000 muyiseemu emyaka 25 Yesu tannaba kudda temutusinikirako binnyo byammwe Yesu oba akomawo naye akomawo nga Museveni avuddeko Yesu oba akomawo nga tukoze ku nsonga zaffe Yesu oba akomawo nga tutereezeza Kampala nga Kampala muyonjo Yesu bw'asanga Kampala nga muyonjo nga tawunya
Yesu atuleka. Yesu bwasanga nga tuterezeza education ye Uganda. Yesu atuleka. Oba Yesu akomawo, oba tufa leero, oba nfa leero, oba nfancha temutunyumiza gabozi. Temuwuliriza gabozi ga ku street agabalokole ge balese ku street. Batuteekamu ebintu ogende ngolowooza obwana bwange ngenda buleka. Ffe tufa mutemufa. Mwababuulira enjiri kumwe kuliko abuulira enjiri, kumwe kuliko asinga balabye kuba aliwo. Kumwe kuliko abuulira enjiri okusinga Ssenfuma mbwa mmwe. Kumwe ababuulira enjiri abatubuulira okufa. Kuliko asinga Ssenfuma okubuulira enjiri gwe. Wawulira ku njiri ya Ssenfuma. Olwaleero enjiri ya Ssenfuma eyafa. Esinga enjiri y'abasumba abalamu abaliwo kati. Nkuwe basatu babana. Nkuwe batano. Genda owulire enjiri ya Jamada. Genda owulire enjiri ya Jamada Natete. Owulire n'enjiri ya Ssenfuma. Ojja ombuulire. Waliwo omusajja bamuyita Ntale abeera okukiruti nga yesinisa ebinyo kimu bibiri nga aseka. Nali mwavu nga sinika kigali. Ffenna twali baavu. Ani ali omugagga? Amalako enjiri nga totegedde byabuulidde. Genda owulire enjiri ya Ntale. Owulire enjiri ya Ssenfuma. Ombuulire kubombya ani asinga okubuulira enjiri in present day life kati. Genda owulire enjiri ya Ssenyonga. Genda owulire enjiri ya Bujingo. Owulire enjiri ya Ssenfuma. Ssenfuma akubuulira omuntu w'omundu oveewo ng'olokose ebyaddala. Awe Uganda abantu abasomesa Bayibuli Sserwadda asomesa Bayibuli. Yali asomesa Bayibuli Sserwadda ne Kiganda. Naye ne Kiganda naye agenda apeeruuka. Genda owulire ebiyiriyiri ku bireediyo ebitalina makulu. Owulire enjiri y'omugenzi Ssenfuma. Owulire omwoyo gwayogera naawe okuyita mu njiri ya Ssenfuma. Ssenfuma eyafa mulamu okusinga abalamu abaliwo. Genda owulire enjiri ya Mukiibi. Bannange genda owulire enjiri ya Bujingo. Temudamu nakutumanyira nammwe. Okufa process nga kuzaalibwa. Wali tonnajja mu lubuto lwa maamawo oyina ensi gye walimu. N'ogivaamu n'ojja ku planet eno. Okufa ova ku planet eno n'ogenda ku planet endala. Temutumanyiira. Eyo naye wamanvuddeyo. Kiki ekiri mu kabano? Ekirala. Museveni. Bile by'abalokole mbimaze. Museveni. Muhoozi. IGP Abasi byakagaba. Bamwine. Mbidde. Gashumba. Kayitana. Kurayije group eyo. Babadde mu State House ne bateese ebintu bino wammanga. Bateesezza bagenda kukola ebigurupu by'abaana by'abantu mu Uganda bali mu kuteekateeka bateeseteese okuteekateeka demonstration egenda ku embassy ya Congo. Muwulire bulungi mulimu ab'ebyokwerinda. Omusimbi gufulumye bagenda kuteekateeka abaana abato aba primary schools, secondary schools, university students, abavubuka abageto abo abatakola abo bannekolera jange n'abayaye abavubuka mu sectors ezenjawulo ng'abasawo mu uniform z'abasawo bagenda kuteekateeka abasomesa n'ebipande byabwe nga basomesa buli sector abakadde bateekeko abakadde bateekewo abakyala bateekewo n'abakungu ba gavumenti ba diplomatize mu masuuti bamakinge bagende ku embassy ya Congo. Era omusimbi gufulumye ogw'okuteekateeka abantu abo buli omu bamuwadde kategori gy'agenda okukozesa gy'agenda okuteekateeka babawe ssente bagire babafune mu bungi babaleete bamakinge okuva ku embassy ya Congo nga beekalakaasa mu bintu bino wammanga nga bakutte ebipande ebiriko Museveni ne Muhoozi okubawolereza n'okubawaana n'okuvumirira Congo okubeera nga eteeka Museveni mu M23 ne Muhoozi n'okuvumirira okwokya embassy ya Uganda Congo. Bwe bamala okuva ku Congo embassy bagenda kumakinga batambule bagende ku kisaawe Kololo. Ku kisaawe Kololo gye bagenda okwogererako ne bannamawulire nga bateeseteese bannamawulire aba international medias nabo bagenda beeramu CNN, BBS, Al Jazeera. So bwe mukiraba kirimu Banyarwanda kirimu Kabano Museveni ayagala kwetaggulula ku kintu kya M23 ekye Congo n'okulaga nti Museveni alina Abannayuganda abamusupportinga Abannayuganda abalwanirira Museveni waabwe.
akatambi kali ke nakoze jjo wano nga nseka mbuno Museveni bamukubye nga tali mu fuluta ne muwalufaali. Museveni yalabye video eyo yayogedde abantu bana yazza ranking abantu bawulira abamuli obubi yantadde mu namba 4 n'agamba ayagala Mukama amuyambe andabeko maaso ku maaso nga akyali mulamu nga nange ndi mulamu. Museveni tosaba kintu ekyo tokisaba eyesala gisazeemu. Museveni tosaba okundabako nga ndi mulamu. Tolabanga endiga bagigoba, tolabanga bagobye endiga yabadde ekulumbyo ekuyuze ebyo ebipale. Museveni tosaba kundabako nga ndi mulamu oba nga oli mulamu. Kuba bw'oliba obuzaayo ennaku 3 esatu eziba zibulayo mu maaso tojja ziraba. Tosaba kundaba. Yagambye nsaba Katonda nyamba omwana oyo mulabeko. Genda olabe nnyoko. Toddamu kumanyira. Genda olabe nnyoko tojja kundaba. Lwolinda batojja kuvaawo kasajja. Yagambye naye Mukama senga ndaba ku mwana ono nga mulamu. Tojja kundaba. Yantadde mu nnambezi yagenda oyo omwana n'agamba gundi nze nabadde waakuna. Kansirike. Kakati agenda kukola ekyo okuteekateeka okulaga nti bannayuganda balwanirira Museveni. Agenda kuleeta abaana abato aba primary aba secondary aba university banneekolera jange aba ghetto abasawo abasomesa bonna agenda kubanga ku buli sector aleetayo nga bakutte ebipande nga bawanise Museveni ne muhoozi. Ekirala Museveni agambye ekintu bateeseza ku bintu bya M23 bagenda kukola ejjeddala erya backup. Bagenda dikola mu Sudani, bagenda kutukiza ensonga ye Sudani mu kitundu ekiyitibwa Boro. Sudani bagenda kutendeka ye ejjeddala erya backup eritamanyiddwa ligenda kuba lya kyama nga teri n'omwali manyi kabeggwe. Bali bagenda dikola erya mabegalo bali bagenda okulumba Ethiopia waliwo lwe bali bagenda okukulumba awo eritu lya Ethiopia awo ne tukikuba nnyo nkifa. Kati balizeemu bagenda kukola ejje Southern Sudan mu kitundu ekiyitibwa simanyi Boro, simanyi Acholubo, simanyi Boro Southern Sudan. Nga backup bakyetegereza simanyi Fadaka, simanyi Sadaka, simanyi biki. Ekirala beeraliikiridde Tshisekedi okuva mu East African Community. Bakyeraliikiridde nnyo ate nga Tshisekedi ateekwa okuva mu East African Community. Tshisekedi agenda kuva mu Eastern African Community addeyo eri mu Fadaka. Era olaba bamuvunaanya okuba simanyi ya defiance East Africa na kugamba olutalo lw'okuleeta Tshisekedi mu East Africa lwali lutalo lwa Goonya n'Empologoma. Kaakati Tshisekedi alwana kuddayo ku lukalu. Bano balwana muleeta mu maziga East Africa ga Indian Ocean. Yalwana kudda ku ttale. Tshisekedi ekimuwanguza olutalo olw'okuva mu East African Community ke kamu ka technicality ke bamukwatiramu naye bw'akababuuka ajja bawangula. Kubanga Kagame yabavunaanye mu lukiiko olwo n'agamba gwe South Africa osinika ebinnyo lwaki oyingira mu nsonga ezitakwatako zino nsonga za East African Community. Okitegedde Sabagamba. Ate ke nalinnye ku lukiiko oluwi lw'amagezi e Congo. Bannange ebitiibwa bye nnina. Ebitiibwa bye nnina. Eyo Kenya twamala ku infiltrating abakulembeze ba Kenya. Ne tubabulire ekifo e Uganda. Kenya okufuna mwaka lemberezaako Museveni kati Kenya senga yonna yagimalawo. Ndi ku lukiiko oluwi lw'amagezi mu Kenya ku side eri etali mbuyinza. Ndi ku lukiiko oluwa amagezi e Congo. Tshisekedi kati muddemu mutumanyire Tshisekedi agenda kuddayo eri mu West Africa. Agenda kuva mu East African Community teeka wabi. Museveni yagala kundaba ye gukyaswana okundaba koze ke nalinye mu America. Gomanyi wendi kati. Mpereza nsinzira wano Congo kale. Obo tumanyira kati. Kansirike. Aba basajja babadde bagenda kukuba Tshisekedi ekizuka nga bwe bakuba Habyarimana. Katusirike. Waliwo ekiri mu State House e Nakasero. Museveni alina waatuula muyinza obutabiwulira mu mawulire naye bako wokateeko babinaafuluma oba binaavayo batebiiveeyo naye wulira kitwalo bakigaane. Waliwo akafo Museveni atuula yekka. Atuulawo ng'anywa mmindi, atuulawo ng'alina omuntu ow'ekyama gw'ayogera naye, atuulawo ng'ali mu spiritual world ng'ayogera n'abafu. Bw'aba ali disturbed atuulaawo. Waliwo ekigundi kya kasasiro basanzeemu bbomu.
basanze bomu watuula ng'ali yekka. Era wenjogerera era bw'oba olabye ku konvoyi ya Museveni leero tabaddeemu. Era bwe banaakuwa akatambi konna nti olwaliro alina waalabikidde bakulimba. Ali mu banka Nakasero. Abagenda okutegulula bomu eyo abagenda okujja ogigira babatumiza kuva Egypt, Misiri. Basanze bomu naye bakebedde mu CCTV kamera. Gundi kamera zakomye kukola sawa 2. Kamera zakomye okukola sawa 2 ez'okumakya. Zazzeemu okukola sawa 9 ogw'ekiro. Ebbanga lyonna kamera zibadde tezikola. Naye ate abatuula mu CCTV kamera balaga nti kamera zibadde zibalaga nti nozikola. Ate ekyewuunyisa ekimulemeredde okutegeera omuntu akulira CCTV kamera mutabani we ddala w'omuntu mbwe gwazaala mu Inidi. Oli omukyala w'eryantonde. Kati takkiriza nti mutabani we ali mu lukwe olw'okumusaanyaawo. Kati ebintu bimusobedde wabula basoose mukweka mu banka ali mu mikwesese gye Nakasero wansi nga bwe bajjayo bomu. Bw'obaako w'omulabye leero ne bakugamba nti waali bakulimba. Ebisigadde katubigoberere. Eyo nga nvuddeyo esente z'abasiyazi. Esente z'abasiyazi zifuuse esente z'abasiyazi. Diana Atwine yagambye wano Diana Atwine ebintu ebyo bwe byafuluma yagamba tebabatiisa Uganda tulina kapasite erabirira sekita eno era tusobola bulungi nnyo okuwa abasawo baffe tusobola bulungi nnyo okubasasula tetulina kye twetaaga. Eyo Amerika yalwawo kati omu yajja akyanga ebimwa omanyi kirina ebimwa kati omu yakyanga ebimwa mbw abasawo ababadde basasulwa sente z'abasiyazi bagenda kukolera mwoyo gwa ggwanga basooke bakolere voluntarization then oluvannyuma olwa mwoyo gwa ggwanga nga bwe bayiya babagira sente naawe ogenda kukola volunteer kale. Diana Atwine ne Museveni mwe muba musooka okukola volunteer kale mwe bwe muba mwagala sente babawa sente eza budget eya mwaka mulamba financial year ne munonamu supplementary emirundi ena mwe lwaki temukola volunteer kale. Kuba mwe mulowooza ffe tetwasoma ffe tukola volunteer kale mwe ne mukola extravagantly. Bwe kiba kyakola volunteer kale kati mukole bwe muti Museveni sooka osale ku convoy gy'oyina ennene tambulako wekka nga Amini eyavuganga eggaali mu Kampala naawe obeere volunteer kale. Ffe tubeera voluntarization gwe noobeera extravagantulation no tewali kubeera nga gwoli extravagantulation nga ffe tuli volunteer kale naffe bw'oba oli volunteer kale naffe tusasule volunteer kale oba eggwanga ligwa ligwe. Esente zonna mu Uganda zizo mmwe mutujoge mufiseko ze muwa Abanyarwanda tuwalooni iffe bannayuganda tukolere bwereere no tewali volunteer kale. Amini Museveni otegedde nti Amini owa Pitu akusinga okutegeera. Amini olwatuuka mu buyinza yafunirawo okukyankalana n'ensi zonna ezimwetoolodde ez'abazungu simanyi UN bonna abakubye abawambidde ennyonyi akoze ati n'ayimirizaawo ekonomi ne bamuteekako embago international embago n'afuga eggwanga emyaka 9. Kitegeeza Amini abakufuna obudde nga bwe wafuna Amini yandifuza emyaka 9. Emyaka 9 Amini gye yafuga nga ali mu ntale ez'ensi yonna kitegeeza Amini yali alina obusobozi obwongerako 0 n'atufuga emyaka 9. Senga yali afunye chance gwe gy'ofunye. Tewali Munnayuganda kola volunteer kale. Fenna bwe kiba volunteer kale naawe kola volunteer kale. Nedda Museveni yitako mu town ng'oyina abakuumi 2. Olabe endiga ekukimako n'eyitako BSFC. Endiga yabadde ekayuziza ebipale naye bannaayo endiga yabadde egenda kutomera kasajja. Banayi. Twasaba essala ne tugamba nti Mukama buli kintu kyonna kibeere mulabe wa Museveni. Mukama buli kintu kyonna kibe mulabe wa Museveni endiga yadduse n'ejjanga gwenoonye mumanyi. SFC ne bakuŋŋaana n'abadde enjagala y'ekuyuza ebipale. Omanyira nnyo n'ebbanga lya Uganda libeere mulabewo. Buli kimu ne oxygen wa Uganda omuse mu nnyindo ng'akwokya ennyindo zijjula amabwa nga bw'osaba otyo owulira ennyindo amabwa omukka gwokya ogufuluma gwokya n'oguyingira gwokya. Buli kintu n'endiga beera mulabe kibeere mulabewo buli bwe bakulaba bakugobe emisinde kati omwoyo gwayingidde mu ndiga guyingire ne mu SFC n'aba SFC babeere balabebo. Endiga yabadde egenda ekkakuba endiga yabadde egenda kukwabya prostate
ejje bulungi nnyo weetekewe kutomere prostate ayabike. Now saba mbufe tukole volunteer kale mwatugamba otugamba Uganda wajja esolozo omusolo mutono kati obakubisaamu emirundi 7 omusolo gulaga wa kati firiza hit abasajja baamini abatasoma bayimiriza w'eggwanga n'atatulekera bbanja n'aleka Uganda ng'etukula enguudo nga nkole amalwaliro nga makole bannayuganda bali abanywa mu malwaliro mu makomera embeera nga nnungi kati ne zireeta Museveni naye endiga ekunoonya bwano omusota gwali gukulumye yabadde Museveni oyina ebizibu kangende gwe mu politics wano okusooka byonna tubadde tuli awo Nalukoola n'atwala kaadi ya NUP tubadde ne kaadi emu nga aba kontana bangi era bonna bajja nga bakimanyi kaadi eri emu mwenna mubadde temusobola kutwala kaadi nze mbadde tiimu magala njagala okuyita wano okwebaza magala olugendo olwa politics olukoze bulungi era ffenna kati tuli tiimu Nalukoola kino kibadde mu girasi nti kwaba ababiri kwe kugenda okuva omu atwala kaadi okusinzira ku bye babadde bajja bakola ekyokubanga Nalukoola abamu bagamba nti mupya mu NUP tewaliwo okujjako Ebeni yekka ye yakazaalibwa mu NUP Ebeni ne Shalom be bantu kati abakazaalibwa mu NUP era Shalom yagenda ozaalibwa nga ye deputy president mu Western Uganda mukyala Shalom Kyomugasho yadda mu bigere bya Kyomugasho Jole Mugisha the late aba babiri be bakazaalibwa mu NUP abala ffenna mwenna manya abala mwenna muze bukulu president asiba kitugamba Nalukoola tumutunuulira bibalabye Nalukoola abantu b'obusuuti bazze batuyiwa ffe tugenda kuwagira ekirala tuteekwa okukutuka ku chaini za Museveni eza NRM ayina bimentality ayina ebintu byateeka mu politics bye tulina okujjawo mbu famire y'omufu yesonga ku muntu addako mutabani w'omufu mukyala w'omufu simanya ajjanjaba abaganda bagamba nti ajjanjaba siyasika era tojjanjaba nga kitaawo mbu oyagala kumusikira eddame lijja kukubawo ekigo ekirala obungodira bw'abantu ba NRM bubadde butambuliramu oyo omwana Luswa Luwemba omuntu eyakyuka n'ayingira ewa Allah ng'ayagala kaadi ya NUP mbu olw'okuba constituency y'abasiraamu mukakasa nzije nesimbewo mugundi kyemugamba tewaliyo constituency z'abasiraamu nga zikulemberwa tewaliyo bitundu nga by'abasiraamu nnyo nga bikulemberwa bakatuliki oba abakristaayo tewaliyo bitundu by'abakristaayo nga balonda musiraamu kiŋŋaana okutambula n'engenda ekawempe nga ndi pastor n'engenda ku muzikiti n'eŋŋamba bayimaamu nti bannange bayimaamu ndi mulokole naye mumpe akalulu nemba nnyonnyola ne bampa kaadi lwaki mwagala okutuletamu ebintu ebyo mmwe mutugamba nti entalo z'amadiini mbi ate mmwe muzireeta mu byobufuzi okakasa siyinza genda ku muzikiti n'ensaba w'akalulu ne bakampa mbuuza okakasa ngende ebutambala sisobola kgenda butambala nenesimba ebutambala nendya muwanga kivumbi ate nga pate nga vice president nga nkute bayibuli ebyo ebyokwefuula kamiliyoni awabeera abasiraamu newefuula omusiraamu awabeera abasamize awo n'ogenda ku malaalo ebyo biyisa bya NRM ekyo ekyokweyita kyotali n'osiraamuka olw'okuba ebyobufuzi obeera munnanfuusi mu luzungu bakuyita opportunistically kumwe temwasoma obeera opportunistically oyo omwana nabagamba bampuga be bamuleta ne bamuplantinga era agenda kujja ku ballot kwali ate NRM gwegenda okulangirira oyo omwana olutalo lwe terunnagwa NRM gwegenda okulangirira why Museveni tayagala kuwa wa NUP kuwa ekibiina kya NUP vibe ate aleeto ono gwe baba balangirira basobole okukakanya gundi wa NUP agambe Christian era naye waffe
kasitera naye waffe era bagenda kumubeerako nnyo bali era musobola mutya ono nga yeyajjanjaba wulira oyo omwana mbadde mubagamba from day one sipiika n'empuga be bali emabegawo ebyo ebintu ebyo ebya Museveni byatuleetamu simanyi mbweno basiraamu ku Uganda tekuliko musiraamu na mukatuliki jo omukyala gwe mbagamba wano nandibadde sikuba katambike naye leka nkakube mukyala musiraamu naye omukyala musiraamu naye omukyala omusiraamu okuyita wano ku Bible and politics twamufunidde omwana wagenda asome omwana ye Shafiki kati ebyo bye mutuletamu mu constituency y'abasiraamu omukatuliki tasobola jigendamu simanye no y'abakatuliki omusiraamu tasobola jigendamu ebyo bi mentality bya mu 7 tebina makulu fe mu Uganda tusooka kubeera eki tusooka kubeera banna Uganda ebyo temutumanyira Sebana Kizito teyakulembera Kampala gye bagamba mbu Kampala y'abasiraamu Sebana Kizito yali musiraamu Sebana Kizito yali musiraamu okimanyi nti nze Lord Mayor addako okimanyi nti nze Lord Mayor addako ate nga ndi pastor ate nga abasiraamu bampadde ekibuli ku muzikiti mpangulewo odi kapala ku muzikiti mpangulewo mu Kisenyi mpangulewo ewaddimia eri gundi mpangulewo Kawempe Mbogo muwangule ne kusomero Kawempe Mbogo mpangulewo kibanda Kawempe rondera Kampala sibanga kalifaga naga butambale nonde temutumanyira nammwe ku gundi ennyingi oyo omukyala ziyayogedereka ankubekene tata wasizotya sebo obulamu bugamba ki mukama wange wasiibidde sebo neyanzidde sebo munange mukama wange nzirage taata barakallahu fikum wa jazakallahu khaira Allah akuddize wajje mukwano ekyo kimala mbadde njagala kulaga kakokoka omukyala musiraamu yangambye omwana wange ye Shafiki Kizito naye mukuwadde mu bulamu ne mu bufuuwo ero yo omwana wange ku baana bange mwongereko Shafiki era n'erinnya lyali sigazi erya Shafiki y'omu kati ku baana be natutta abange kati ebyo ebyokwefuula mbu bw'oba oyagala kaadi obeera musiraamu simanyi bw'oba oyagala kaadi olwo obeera mulokole no ebyo bigwewo beera kyoli ogenda ogamba abantu nti nze ndi kino ekinavaamu mugenda kukwambala ebiteeteeyo osobola okubeera wumani MP mmwe ebyo bipolitics birina okuvaawo nupu egenda ng'esumulula buli kifundikwa kya Museveni kye yateeka mu byobufuzi by'eggwanga Uganda omuntu asobola okufa mbuuza mutabani wa Musa yasikira Musa mutabani wa Yoswa yasikira Yoswa obogamba nti Musa yatuuka okufa nga talina mwana lwaki Uganda mutulaga nti Musa era mutabani wa Musa yalina okusikira Musa temuddamu kutumanyira njagenda ku muzikiti ne Bayibuli mbannyonnyole byengenda okukola bampa akalulu mpangule sheeka ku muzikiti oba naye bw'aba wakumpangula ampangulire ku kanisa y'abalokole bagamba oyo pasta tetujja mmuwa tuwadde musiraamu temuddamu kutumanyira Uganda tusooka Uganda mbusimanye mbukati egwe Luwemba Luswa Muhammadi ebyo bya kifere obwo bufere number 1 mu Uganda tetulina mu busiraamu na bukinna na bukimu kununula eggwanga tulina mu banna Uganda era togezanga ko okwefuula kyotali ekyo bakita political kisiyaga temuddamu na kutumanyira namwe kati gende wampuga kuwe kadi gende wampuga kuwe kadi nkidamu abalokole bw'olabanga ng'omusiraamu yagenda okutuukiriza ensonga z'ebyobufuzi mu Uganda kwata akaluluka wo musiraamu omusiraamu bw'olabanga omulokole yakiikiridde ebirowoozo byo mu nsonga z'ebyobufuzi kwata akaluluka wo mulokole ate naawe ayagala okwesimba ugenda nga bw'oli bw'oba oli mulokole beera mulokole kakati omusiraamu wa kadi eganye kakati omusiraamu w'ebyobufuzi kakati biganye kakati ogenda kuddayo gy'obadde muddamu nakutumanyira wano wagenze wano n'ogenda okola shiriki n'ogenda oza okusa omulamba
oddangamu. So tiimu zonna olw'okuba tuli mu kuyungulula ebintu bya Museveni bye yateeka mu byobufuzi ebya divide and rule, temukkiriza divide and rule, tugendedde ku position ya party. Kati ffenna tuli tiimu Nalukoola. Kati Nalukoola ayingidde mu ataaka zaffe. Ffe tuliwo mutunuulira. Ageze ave ku mulamwa. Mujja kulaba olutalo olwa Nalukoola ayogera alembeggerera n'asiima Owira ayogera ananaagira, mujja kunyumirwa olutalo olwo. Nze nanaagira yalembeggerera wabula tukubagana enkya n'eggulo. Era oyo omwana yagambye nange nendyoka nzija Nalukoola bane mugenda kunyumirwa olutalo lw'omuntu alembeggerera n'ananaagira. Mwali mululabyeko Nalukoola geza ove ku mulamwa ojja kakasa nti ate ffe abananaagira tuli bazibu. Oli wa Democratic Party ako twakasigazza. Ojja kakasa nti ate abananaagira bo bazibu. Oyo ye mumundekeranga mwesoose. Mpuga mwamunsooka ne mwesonyiwa. Nalukoola mwesoose. Okunanagira kwambonyabonyako natambula mayiro 21 mu lunaku lumu. Zali mayiro 7. Ne ngenda ne ntuukayo nga muzeeyi yantumye. Taata bye yantuma ne binnema okwogera. Musawo ekayanja nangamba ddayo. Ubagambe nti sibitegedde. Nenziruka ne nkoma weeka. Nga nvuga ekipanka kyange mayiro 7 ne nkomawo. Bwe ntuuka eka ne mbyogera. Ne bampandikira ebbaluwa nenzirayo. Ne njitwala ne babimpa ne nkomawo. Mayiro 7 lwa kwogera. Kati Nalukoola tugenda kukubagana. Temumusookanga Nalukoola ensonga ze muzirete ku meeza yange. Mwesoose bukyali. Ojja tegeera omutango gwe nasasulira mu kunanaagira. Oze mu kibiina ky'abantu people power our power ekyo kimanyi. Endo kibuuza empuuga. Olwaleero nzize okwebaza Gonya enkadde. Olwaleero nzize okwebaza omusajja gwe bayita Mawanda. Mawanda oyo wa PLU. Ayina oluba lumulingo lwa mulambo gwa Gonya. Mwebaza ekintu kye yakoze awamu ne Kabanda. Ntyazo. Mbebaza ekintu kye bakoze beebale nnyo beebalire ddala. Ekintu ekyo nkisomesezza wane ebbanga lyonna nabuuza. Ffe tuli mu strategic position yejjako government. Mawanda akiikirira Igara, Western Uganda. Kabanda akiikirira Kasambya eri wakati wa Mubende ne Mityana Kasanda simanyi biki. Eyo gy'akiikirira. Nababuuza tubeera tutya ababaka ab'omu Central Region yejjako government. Nga omu bwakwata akati akakwasa munne, omu akakwasa munne, ne tulimu okujjako Museveni. Mawanda n'ava mu Igara, najja n'amobilizing abantu n'abayiwa ku kkubo. Mawanda ne Kabanda ne bajja mu Central we tukiikirira. Nzize embagamba ebintu bino kubo ku kubo erifuluma ne liyingira Kampala. Nsereka tugamba mbuno wankyuka ye Kampala Central. Kati ye tumuveko kuba tetumumanyi oyo mubbi mutemu muyaye tumwesonyiye. Tusoose Lubaga. Waliwo Kawalya wankyuka waliwo Mukasa wankyuka Lubaga North Lubaga South bankyuka. Akati bwe bakakwata bwe bati bakakwasa Segona ku Masaka Road. Segona n'akakwata n'adduka n'akawa Hildaman. Hildaman n'akakwata n'akawa Kanson Sibambi FDC. Nkyuka. Kanson Sibambi n'adduka n'akakwasa Katabazi. Katabazi simanyi n'akakwasa Sewungu. Awo wonna akatoga akali awo Kanuupu. Mpaka kukoona ku Mbarara. Awo wonna Nuupu. Bwova ku Kawalya simanyi ne gundi oyo ani Mukasa ku Mityana Road. Ogwa kwa ani addakaawo era Segona. N'ogenda n'okakwasa ani addakaawo. N'ogenda ku Zaake ne weeyongerayo. N'ogenda ku Nsamba awo wonna ffe tuliwo. Jinja Road. Oluva ku Ssenyonyi bali mwezo Semujunganda Ticha Namboze awo wonna ffe tuliwo. Hoima Road ffe tuliwo. Nze mbuuza Museveni nabagamba ababaka ba Nuupu mwali muyina kukola Mawanda kye yakola. Mawanda kye yakoze eggulu ku mobilizing abantu ne beeyiwa ku kkubo.
Mawanda ava atya mu Igara najja n'akikola e Kampala. Ebintu bulijjo bye tubasomesa bisoboka nga mwe mugamba bisoboka. Owa Igara yabikoze mu Kampala. Anti ye police yamukkiriza. Mpaayo gavumenti yali ekkirizo gijjako. Nze nkuwe gavumenti ezali zestingo zijjako opposition n'ezijjako. Buli gavumenti yonna gy'omanyi mu nsi nga n'eyobote mweri yakola kyonna ekisoboka okulwana n'okusuffocatinga Museveni n'akola kyonna ekisoboka gijjako. Mpaayo gavumenti eyakkirizo gijjako nga ne Trump bwe yali agenda guli omulundi yalwana okulaba nga tavaako. Naye era alwanye n'abawunsinga baaka n'akomawo. Bino ebintu tewali kintu kyenjogedde wano nga tekisoboka. Bino ebintu byabadde London bulijjo bye mbagamba. Abalimi nga beekalakaasa bakutte tractor zaabwe bakwata tractor zaabwe ne baziba amakulu. Era ndani bino bipya era ndani bawulira Oluganda. Bageze simanyi Westminster ne baziba enguudo zonna bagala ensonga zaabwe ez'ebyobulimi ziwulirwe. Buli mubaka n'akola bulungi constituency ye nga buli mubaka abeera jeno yaba abeera jeno wa division eyo. Structure gyalina yonna eya nuupu omwo mwe muli paka ku section wansi ku kopolo. Alina okuba nga akimanya enguudo zonna eziri mu constituency ye nga buli luguudo luliko komanda asobola odduggala. Komanda asobola odduggala. Kati nga alina n'abatambula abagenda. N'engeri ey'okuluggalamu mu bintu ebitayanguwa kuvaawo. Okusobola okuteeka poliisi mu game eteeke wansi ebikola kubanga eri naffe. Amagye gali naffe gamugambe ffe tetulina we tuyita. Munaku 2 Museveni aba agudde weewawo bisoboka. Mawanda yavudde Igara najja abikola e Kampala. Kwabaddeko abaana abato nababagamba muleeta abaana kati agenda batwala kubalwanyisa lw'e Congo ku embassy ya Congo. Tewali solution gyendeese wano etasoboka. Buli mubaka okusinga okutuwa basale z'abaana nga mubatwala mu bisiyaga. Buli mubaka tufunireyo bitulera bisatu. Onule bitulera bisatu. Funa bitulera bisatu buli mubaka. Biziba amakubo. Bana bajja kujja nga bamanyi obanga tebamanyi bo bajja kujja bekkatewo batandiko okwepangawo boda wane gaali wano gondi wali mwala wali kinya wali gundi tubeerewo olabo banga Museveni taveeko weewaawe ekinene nnyo ennaku 3 Museveni abeera agudde. Anti mutemusobola bikola boka babikole. Mwatugamba mugenze ku creating front ndale y'okujjako Museveni. To providing the solution zonna wano. Kunga erirudawa yakunga ki? Bwe tufokasinga okugendera mu mikwesesejja owa gavumenti gyataddewo okumujjako okakasobola ogenda kugiyitamu omujjeko. Ejo ogikola mu diplomacy okulaga nti oli democrat. Museveni yagendanga mu pistox era nga akulagaziwagira naye nga wansi akola kiri ekijjako gavumenti. Tekitugaana kubeera nga twogera akalulu 226 naye ngeri ekintu kitambula. Bwe batu bwe bajjako gavumenti naddala eyalemerako. Buli mubaka mu kikomera kyo inayo emmotoka eziwere 3 ziteekewo. Gwe jiwo omwana agivuge agikiika abantu nomala agikiika abantu ng'oyinayo n'ab'ebimotoka ebinene 3-4. Ffe tuli mu strategic position yesuula gavumenti. Tulemererwa tutya okumobilizinga abantu nga ffe people power. Kituufu ffe people power oba nedda? Wabula tweteeseteese. Ngayina eggulire lyatampadde. Waliwo eggulire lyesiraba. Admin bw'obaka oli eggulire lya elections siriraba. Eyo nvuddeyo. Eryo lyembadde njogerako lirino. Ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri omwaka 2025 ze annual katambo kutuusako NTV akawungezi era katugatandikirewo na lino. Ababaka naddala ab'oludda oluvuganya
basekeredde ab'ekisinde ki Patriotic League of Uganda abagezezzaako okutambula okutuuka ku Parliament nga bawakanya kye bayita okuyisa amaaso mu muduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba. Aba PLU baliko n'ebifaananyi by'abamu ku babaka ba Parliament bye bazze nga batambula nabyo nga bagamba nti bano be basinga okumalako omuntu waabwe Muhoozi emirembe nga bamukakkanya emisana n'ekiro. Ababaka bagamba nti waliwo ababaka bannaabwe be bayise bakireeresa batandise okukola ebintu ebitali ku mulamwa. Mu ngeri etatera kuba ya bulijjo ab'ebyokwerinda bano tebabakonyeeko era batambudde akabanga akawerako awatali abakuba ku mukono. Musasi waffe abaddeyo era bibino byatujjiddeyo. Newankubadde nga musemateeka wa Uganda akawaayiro namba 38 kawa bulungi bannansi ebbeetu okwekalakaasa mu mirembe singa wabaawo ebitabasanyusizza okumala ekiseera ebintu bibadde birala nnyo ng'abantu bavaayo okweyagalira mu kawaayiro ako. Enfunda nnyingi tuzze nga tulaba ab'ebyokwerinda nga tebaganya muntu yenna naddala bannabyabufuzi okugjayo omutwe okubaako okwemulugunya kwonna kwe batuusa ku nguudo era balaze empaka emiggo givaayo olundi ttiya gaasi ate olulala amasasi ne gakwata ku nnyama. Ebikolwa bino bizze nga bivumirirwa amawanga amagwira era nga biviiriddeko n'abakulu bangi okujja nga basibwako envumbo n'amawanga amagabi g'obuyambi okutiisatiisa nga bwe bajja okubusalako singa abakulu ba kuno bageza ne beerabira nti agatawulira mukama waago gabikka entembo. N'olwaleero akabinja akalala keita Patriotic League of Uganda oba PLU nako kakunza abawagizi baako okwetaba mu kwekalakaasa kwe baateeseteese. Constitution ekkiriza omuntu okwemulugunya. Amen. Naye weemulugunye bulungi nga tolinyiridde eddembe lya muntu muki. Kakati aba PLU njagala olunaku olwaleero ab'ebibiina ebirala bulijjo ebiyomba nti babigaana okwekalakaasa birabe beekalakaasa batya. Bano abasimbudde ku kitebe kyabwe Naggulu mu Kampala babadde n'ekigendererwa ekitambula okutuuka ku Paalamenti y'eggwanga okubaako okwemulugunya kwe batuuse ewa sipiika. Mu kukumba kwabwe babadde bakulembeza ebipande okuli ababaka ba Paalamenti Ibrahim Ssemujju Nganda ne Theodore Ssekikubo be bagamba nti basusse okufutyanka omuntu waabwe aduumira eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba. Bano babadde bakulembeddwamu ababaka okuli David Kabando wa Kasambya North ne Michael Mawando wa East Bushenyi nga bakumbidde wakati mu by'okwerinda ebitoogerekeka. Mukakasiza nti no kisoboka obudde bugenze sigenda dimala yeggulire. Mukakasiza nti kisoboka ababaka ba Parliament okunga abantu ne beeyiwa ku kkubo. Omanye ebbanga lyenkisomesereza wano eyo nvuddeyo eggulire ddala. Banka enkulu olwaliro omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni afulumizza amannya g'abantu babiri bayagala bafuulibwe abakulira banka enkulu ey'eggwanga oluvannyuma lw'okwetegerezebwa akakiiko ka Parliament olubakakasibwe era banabogerwako kuliko Dr. Ating Ego ono ng'abadde akolanga akulira banka enkulu ko ne Professor Augustus Nwagaba ono nga yagenda okubaawo mu myuka we. Kati bano basigalidde kulinda kusunsulwamu kwa Parliament ate oluvannyuma balyoke bakalire mu bifo byabwe. Ngenda kuzomeza 23 January omwaka 2022 eggwanga lyabulirwa ng'eyali akulira banka enkulu eya Uganda mu kaseera ako Professor Emmanuel Tumusime Mutebire bwe yafiiridde ku myaka egy'obukulu 72 oluvannyuma lw'okuweereza eggwanga wakati mu kwewaayo n'obuteebalira okumala emyaka 21. Okufa kwa Mutebire kwalekawo eddibudde mu byenzirukanya by'emirimu mu banka enkulu eya Uganda naddala bwe kyajjira mu kaseera nga neyali amumyuka era bwe baali bateetera Dr. Louis Kasekende naye yali kyajja alekulire mu mwaka 2022 gy'emyaka 2 emabega. Kyokka newankubadde bannabyanfunako ne bannabyabufuzi bafaayo okujjukiza omukulembeze w'eggwanga okulonda omuntu omujja mu bwangu ddala agisa ekifo kino nga buteerere okutuusa omwaka ogweddeero yennyula n'alonda Michael Ating Ego eyali amyuka omugenzi Mutebire okugira ng'akuuma entebe eno. Kati nga gikulukiza okuwera emyaka 3 nga banka enkulu ya Uganda terina muntu mujjuvu agikulira. Omukulembeze w'eggwanga mu ttuntu lya leero aweereza amannya g'abantu babiri ng'ate akakiiko ka Parliament akakakasa abalonde be Kabeke ne babagwanidde okuddukanya banka enkulu eya Uganda. Mu balengeddwa omukulembeze w'eggwanga kuliko Michael Ating Ego abadde akuuma ekifo kino nga Pulezidenti ayagala asigaliremu ddala olw'obumanyirivu bw'afunye bw'anaabangako kye yeebuuza amuwadde omukenkufu mu byenfuna Professor Augustus Nwagaba ng'omumyuka we bagatobo ng'okulera ebyenfuna by'eggwanga. Okusinza ku bitontone ebimanyiddwa Dr. Ating Ego asoboka kukyala omuddo ye Soroti Japo okukuguka mu byenfuna. Ebyenfuna tebitandikidde wano aludde ng'atabala amawanga okutereeza ebyenfuna bye. Obudde bugenze oluvannyuma lw'emyaka 3 nga Mutebire afudde bano n'abateekawo nga ba acting ne babeerawo
njagala ogoberere bulungi kubanga era obadde ogoberera ne babeerawo nga tebannakakasibwa okumala emyaka 3 Essente ne zibula mu Bank of Uganda nga bwe zaagala eze tumanyiko ne ze tutamanyi mbadde mbabuulira nga nti ebimotoka bitise ne bifuluma waliwo ze batwala hardware kale physically ne batikka sente paleti mu motoka physically hardware kale ne zitwaliwa waliwo ze batubye software kale bwe bamazo zibba ezimu tuzimanye ezimu tetuzimanyi muwendo bwe bamazo zibba bone batakwatibwa abadde akulira banka tabuuzibwa kibuuzo kyonna n'abaddewo nga mumyuka Museveni n'agamba nti oluvannyuma lw'okubba sente z'eggwanga mu banka ababadde bakulira kati mbatongozza babeerewo gwe bw'oba gw'okola ki ani yatubba senge ne badde kampani yo nga wateekamu omuntu akole nga yakulembera n'omulala amuddako ne babeerawo wabula ne bakubba ne babba kampani eyo n'otuuka ng'oyagala kutongoza nga waliwo asiimwe wire eyakuguka mu byenfuna wabula ali bweru akuba kyeyo asobola okutereeza ebyenfuna wali afande katongole ebunjako asobola okutereeza ebyenfuna wali owa bano abakubba oba ono naye asiimwe wire ali ku kyeyo eyatereeza ebyenfuna byekata ndi wano nga expert kati nnavuddewo ndi mu Amerika kutereeza byanfuna bya Amerika si wa misolo wano waliwo Kadama yagenda kutereeza byanfuna bye Saudi naye nga Uganda bamaze okutubba billions of money mubabuuzibwa omukulu wa banka tanajibwako statement tayogera ne mukakiiko taliyo n'amumyuka wabula ye Museveni agamba mwe mukoze obulungi bakoze bulungi eri eggwanga oba eri ttiimu y'ababbi kati ani alonze governor wa Bank of Uganda tu kituufu tubadde twetaaga omukulu wa Bank of Uganda emyaka 3 lwaki tubadde wonga tutulina governor wa Bank of Uganda duli lwe tufiiriddwa oba kati tugenda okufiirwa oba akoze bulungi nga tannakakasibwa nga kati lwagenda okutubba mwe bannange mukimanyi nti Uganda yeffe naffe ffe Uganda fe Uganda ne Uganda yeffe kati nze mbuuza aba abasajja bazze kola ku lwa Uganda bazze kola lwa tiimu eri gye babadde babbira kati esawa zino Museveni ali mu kulonda nkubuulira ekintu ekiri mu Uganda Museveni atambuza mpiki ezigenda okukola ku mulembe gwa Muhoozi I repeat Museveni atambuza mpiki ezigenda okukola ku mulembe gwa Muhoozi ego oyo simanyi matini ego simanyi tini ego si ye governor wa Bank of Uganda ono omunyarwanda amuli emabega ajjirako ye governor omutuufu nti bano Museveni amulaze omulembe gwabwe gubadde gubba gutya sente gubadde gukute gutya economy kati baleeterako oluvubuka oluyina akawalaata kamulinga aka ASPS mu wile Bible and Politics naye ali awo aswamye ye governor ebyali bitagudde abazungu mukuyigiriza empawa ayinza kumubuusa oyo si ye governor si oyo kati ogenda kulaba governor omukulu yani yafunya degree eyokubiri kyokka n'atamatira neyongera ku Liverpool University bamubyeko batya sente diguli si kyekikulu bazibye batya lyabalamu okuva mu mwaka 2008 abadde aweza mu bifo ebyenjalo banka enkulu ya Uganda nga kyasomuka mpolampola okutuusa lwafuusa akulira banka enkulu ya Uganda leero ate yagenda okumuka Professor Gastas Nwagaba kati oyo mu byenfuna naddala ku mutendera gw'ensi oyo ye governor songera wabula nnyo kono kwebuzibwako ku ngeri yo bwe baba bakugu mu byenfuna ekitegeeza batubye batugenderedde esawa zino nga bakamala okutubba babadde bakulembera tosobola kuba confirminga kitegeeza gwe watubye wabula bana nze nasanga ebyenfuna byekatanga bifu nze nterezeza ebyenfuna byawa kyamugamba mu Uganda temuliimu bantu basoma byanfuna abasobola okutereza eggwanga owooti abantu abakamala okutusitula omusente omuyitirivu n'obatongoza okolerani nkugambye sawa yakutambuza mpiki laba empiki endala wano laba empiki endala laba empiki endala eyo empiki ogirabye ya Bank of Uganda ya economy laba empiki eri mu justice endala Parliament esonsudde abantu abalondeddwa ku bifo by'obulamuzi ku mitendera egy'enjawulo Muhoozi project atiwa yalangiriddwa ku kifo kya myuka Ssaabalamuzi wa Uganda Flavien Zaija abalamuzi
bano bagamba nti kati omuwendo gwabwe okweyongerako kigenda kubayambako okukendeeza ku misango egibadde gisose okukandaalirira mu kooti. Kyokka ku lulwo oluvuganya gavumenti mu Parliament, Joel Ssenyonyi agamba nti yeetawagidde kyakulonda balamuzi mu kooti enkulu nga bakola nga ab'ekiseera, ng'era n'ayagala abalamuzi bano bakakasibwe nga y'engeri yokka gye basobola okutuusa obwenkanya ku bannayuganda. Olwalira akakiiko ka Palamenti akasunsula abantu ababeera baweereddwa emirimu omukulembeze w'eggwanga kasenkanya abantu 31 nga bano baweereddwa emirimu gy'obulamuzi. Omu ku bano ye Flavian Nzeija kati agenda okumyuka Ssaabalamuzi wa Uganda. Ekigendererwa ky'ensisinkano eno kubadde kubakuba mu ttooki oba nga ddala basaanidde okuweebwa obuvunaanyizibwa buno. Omulamuzi Florence Nakachwa ng'ono yalondeddwa okulamula ejja kkooti ejulirwamu atubulidde nti okuwa bannayuganda obwenkanya kye kimu ku bimutwala mu kkooti eno. You look at how the lower court handled the case. Was there evidence to support the decision of the judge at the high court level? You know, was the law followed? So you can actually overturn a high court decision based on reasons, because in every situation when you make a judgment, you must give reasons for your judgment. Abalamuzi bano bagamba nti bagenda kukuuma ebirayiro bye baakuba okuweereza emirimu gyabwe watali gwe batiiririra. Take to adhere to the code of conduct, and that is how we are going to be able to work without falling victim of these unethical practices that some of the people that have been dismissed fell victim of. So we are coming in to maintain the oath, the judicial oath that we are going to take. Kyokka ensonga y'okukola ku misango egikandaaliridde mu kkooti nakyo kikulu ku bye bagenda okussaako essira. We batu kola judgment. Erino kubeera mangu. Omuntu talinda mwaka 2-3 for judgment. Case management is very important. You just make sure that you clear your backlog, IT is done, you make sure there's zero tolerance if there's any corruption issues, you deal with the stakeholders, court users committee. There's a lot of things. With now 21 judges of the High Court, you can be sure that there's going to be expeditious resolution of cases, because now the workload on the existing judges is going to be spread across the new ones. Yagenda okumyuka Ssaabalamuzi tasobodde okuvaamu kigambo kyonna. Omulabye akulira oludda oluvuganya Joel Ssenyonyi. Nzeija Flavian Nzeija yaganye okwogera ne bannamawulire era obwedda yeewala kamera oyo omulamuzi mafiya. Nzeija mafiya. Omanyi mafiya wedde emirimu. Omanyi mafiya wedde emirimu ye Nzeija. Duli nababulira ku tweyanze mu mujukira gwe nababulira luli. Oyo Nzeija ava mu kitundu kimu ne by'abasheija akulira amakomera. Oyo Nzeija yoyo gwe bakanga mbuno bamukubye bomu emitala Maria buwama mujjukira mbu yawona bomu. Sayimbu ne motoka ze zabade ziyitawo era nawona bomu obupapajjo ngongo era kati atambulira mu motoka ziri Ahmad. Oyo ali bwati ne muhozi ali bwati oyo mafia buli awalidde ate yonna yabeerawo. Ekirala obuyinza bwa Ssaabalamuzi bino byolabanga Winyidolo yeesiruwaza. Winyidolo bye yeesiruwaza era Flavian oyo omusajja ye Chief Justice. Wabula Museveni atambuza nkugambye mu Bank of Uganda aleese empiki ebala muhozi government. Mu judiciary aleese empiki agitadde ku Winyidolo. Bali baagala kukola ku musajja ono simanyi mpata omulamuzi ani mpata. Waliwo omulamuzi oyo yali mu musango gwa Opulia mu Kasolo nga ye emisango egije bagiteekako live ejeja ogwa magala ogwa Nagirinya oyo omusajja oyo yajiwozesa yani mpata waliwo omusajja wo mudugavu ayina ennyinde emulinge ya oyo omusajja oyo bane abalamuzi be Uganda le bali nkwatako. Njakuba omulamuzi oluyinja kubuka mukaguli nkuba omulamuzi mugeza ne mumanyira nga mubesinga kubye nakola mbuno ne munyima obwekanya. Waliwo omulamuzi oyo ayina ennyindo bwete eringa eŋŋumi ye mpalata waliwo wamaggwa owulira. Kati ekyo bwe twakigwamu kati Flaviano ye mpiki etambulira ku Winyidolo kuba Winyidolo ye wakuwumula essaawa yonna. Kati Museveni ali mu kukolera mutabani we jjukira eri waliwo mu byobufuzi eriyo Mayiga n'Empuuga. Yabagamba dda be baddako group eyo mu byobufuzi politically kati amuterereza institutions. Amuterereza economy. Nkugambye ebyokwerinda byoyo omusajja Flavian Nzeija bikulibwa muhozi direct. Ebyokwerinda bya Flavian nkugambye bw'oba oli ku mikutu gino nga toyina sources mu buli institution mu ggwanga Uganda funa sources ng'obudde bukyali. Funa ba permanent secretaries nga babo. Oyina okwetaba mu kulonda abakulembeze mu institutions. Tewali institution mwe sisobola kujja mawulire. Bwenno ddawo.
wamma omulamuzi bamuyita Muwata wamma bannaye Omu-Indonesia Muwata nsonyiwa mukwano gundi okukuyita mpatta nange Muwata wamma onsonyiye omulamuzi Muwata leero bali nkwatako okumpa judgment ojja kutya Juma Kiria kakati abakulu b'amasomero mu district ye Wakiso bagala minisitiri w'ebyenjigiriza eyanguwe okujjawo ebigezo by'akamalirizo ku mutendera ogwa primary living exams oba PLE ng'akakiiko aka Education Policy Review Commission bwe kaateesa bano bagamba nti nabo ng'abasomesa kyali kyabaluma nga sinagenda eyo dinegulire ngenda diddamu omulamuzi omulala gwe balonze ye Kinobe yali chairman wa Uganda Law Society mumujjukira yaberanga nnyo ku TV naddala ku Salt TV mu biseera nga drone ziwamba abantu Museveni asesema abantu abamu ne babakomyawo nga babakubye teboogedde omusajja oyo ya defending government n'awakanya drone okusomba abantu oyo omusajja Kinobe yawakanya ekyokubeera nga waliyo omuntu ayitibwa John Bosco Kibalama ku TV kiri ku record yawakana n'agamba mbu NUP epanga abantu abataliyo n'endaga muntu ezitaliyo oyo gwe bawadde obulamuzi okubeera omulamuzi Kinobe alina omutwe gulinga ogwamuwata mbu naye mulamuzi era Ssenyonyi yamubuuzizza gwabadde wa NRM ng'odifendinga NRM n'agamba ku luno nga bwe ndi omulamuzi ngenda gaba obwenkanya tekiriyo nze mu balamuzi mu temujja kuntiisatiisa nze sizza misango nze siwaabirwangako mu ggwanga Uganda nze ngoberera Bayibuli Constitution yonna katundu katono nnyo ku Bayibuli nze ngoberera etteeka eddene erya Bayibuli tewali lunaku lwendirinnya mu kooti zammwe nga nyina omusango gwenkoze nze nabeera ku ssomero saavunaanibwako nze amateeka g'essomero tegankwata lwali lunaku lumu bankuba emiggo gya bwereere okuva mu senior 2 paka senior Wakiso SS okuva senior 2 paka senior 6 bankubako olunaku lumu principal yankuba olunaku lumu nali siinaayo lesson n'emu ng'olwo olunaku nze ebyange byentwala nga tebiriiyo n'ensiiba muleeya nga ndi mu kusoma bitabo n'agenda akuba parade ng'alina byatugamba n'enzigira muleeya ng'abaana bangi baali tebambadde uniform n'agamba abatali mu uniform mujje mu maaso lwe lunaku lweyankuba kibooko 2 emyaka 5 kubanga senior 1 yo nagisomera gabamala nasa high eyo nayo omwaka gwonna bankubako kibooko 5 natwala abaana okuwuga twagenda tukayana ku mpaka z'okuwuga ne mbatwala ekawuku ne tugenda ekawuku muleke Victoria kye nabakola nva bunjako mwe muri Kampala muwugira mu swimming pool mudde kunza akulite kuleke Victoria ne ndyoka mbatwala eddolwe kumbe bakitegedde mbuno tugenze wuga Master Sempija agenda okujanga ndi muddolwe ndi eri mbatwala ne mukomeewo baatukuba emiggo bankuba kibooko zokka ze nafuna mu secondary kibooko 7 emyaka 6 kati abalamuzi tumule mwe mugenda kunkwatirako nze temumanyira katuboogereko muli ebisiyaga winyi dola ali ebisiyaga wamawulira wa Juma Kiria kakati abakulu b'amasomero mu district ye Wakiso bagala ministry y'ebyenjigiriza eyanguwe okujjawo ebigezo by'akamalirizo ku mutendera ogwa primary living exams oba PLE ng'akakiiko aka Education Policy Review Commission bwe kaateesa bano bagamba nti nabo ng'abasomesa kyali kyabaluma dda okusomesa abayizi okumala ebbanga erisomo mu 7 kyokka ne bagezesebwa mu bbanga lya ssaawa 3 bano bagala omwana ensoma ye egobererwe okuvira ddala mu bibiina ebya wansi omusasi waffe kabitwe mu bujjuvu Sabiti ewedde ab'akakiiko ka Education Policy Review Commission akateekebwawo okwekennenya ebyenjigiriza mu ggwanga baakwasa minisita w'ebyenjigiriza Janet Kata Museveni alipoota gye baakola mu kunoonyereza nga mu bingi bye baagala bikyuke mwe mulina okugyawo ebibuuzo by'akamalirizo ku mutendera gw'ekyomusanvu. Essomero lino li Esteem Junior School erisangibwa e Bulenga mu district y'e Wakiso lyatuuza abayizi 124 nga basuubira nti buli muyizi wakufuna obubonero obutasukka 7 okusinziira ku ngeri gye baali babategeseemu. N'essuubi lingi nti bagenda kuyitira waggulu nnyo lwakuba abasomesa omulimu gwabwe bagukoze. Ekyabeewuunyisa ebyava mu bibuuzo bya PLE byagenda okudda nga bisoma birala abayizi 6 bokka be bayitira mu ddaala erisooka 64 ne bafuna eddaala eryokubiri ekyennyamiza buli musomesa. Mulimu abaana be mwekakasa nga muzze mu bazimba nga bakola bulungi balina obusobozi content bamulina. Kino kituwaliriza okubuuza ku bakulira amasomero ku kiki balowooza ku kiteeso ky'okugyawo ebibuuzo bya PLE nga alipoota y'akakiiko ka Education Policy Review Commission bw'egamba. Exam eya PLE gye bakola mu nnaku 2 n'alibadde ndowooza nti si
tetwali gikozeseza kujajinga baana muwulire ensonga ekikulu kwe kutunula curriculum yaabwe gye tubasomesa ebayamba. Bano bagamba nti omwana bamuzimbira emyaka egisoba mu 10 okuviira ddala mu kibiina ekisooka kyokka kibaluma okulabanga UNEB emugezesa mu nnaku 2 zokka n'esalawo oba ayise oba agutte. Abaana bageza abantu bafuna 4 bafuna 5 ubuzo nebituuka nayikola nafuna 10 nafuna 15 nafuna 13 ate abaana abo abadde bakola bati balina competition zalira bali mu sale okuva mu primary na secondary bakimumenya omutima ngaza akola bulungi takoppa akola bulungi asomeseddwa bulungi bintu abitegeera ne last minute results nezivayo nga zimulaga nti no tasobola. Ekintu ekyo bambi kimalamu abaana amaanyi, kimalamu abazadde amaanyi, kitumalamu amaanyi ngaffe abasomesa. Bagamba nti kyangu nnyo omwana okutuuka akadde akakola ebibuuzo bino n'afuna okusomozebwa newankubadde nga bulijjo azenga asoma bulungi kye bagamba nti tekikola makulu. Oluusi olunaku omwana lwatuula ebibuuzo ayinza okuba nga abadde mulwadde oba abadde alina ebizibu bingi oba ewaka eyo n'afeyiringa. Kati ffe ne tugamba nti omwana afeyirinza ate nga omwana aba akoze eki aba ayiseemu. Omwana bw'aba yafuna ebizibu mu biseera by'ebigezo badde bamuwa ebigezo ebirala. Taata we yafa, omwana yali lubuto, omwana yali mulwadde, bamuwa ebigezo ebirala, bamuwa omukisa oguyita. Tulekerawo okuyisa abaana baffe ng'abatali baffe. Bagamba nti kasita essomero lifuna center number liweebwa olukisa okukuumira eriiso ku muyizi waakiri okuva P4 obubonero bwonna bwafuna bugattibwe okusalawo oba ayise oba nedda. Naye bwe tubeera ne continuous assessment season eno ne twetegereza omwana okuviira ddala mu primary emyaka 7 egyo gy'abeera. Wulira obusiru obuli mu education nze mbuuza. Mmwe ababireese be mutugamba mmwe abayivu ennyo mmwe mwakola P7 mmwe temwagikola. Mmwe nga mwagikola nga musobodde obikola. Bwe banga P7 kye kizibu. Bwe kibanga ekizibu kwe kukozesa omwana ebigezo mu ssaawa 2 byasomye emyaka 7 mmwe temwabikola. Ife abalala bwe ekintu ekyo mugenza okukizuula kati ffe ababikola nga tuli affected mugenda tuliyirira. Tuweeyo ekintu ekitaliimu kasengejja. Tuweeyo ekintu ekitaliimu kasengejja. P7 kasengejja. Tekategeeza nti omwana atayisa abeera agudde naye omwana atandika okwezuulira awo. Lwaki eno ye UNEB esoose okutandika abantu okwemulugunya? Lwaki eno ye UNEB esoose okwemulugunya edda omuntu nga be bakuwaliza uti ziba zeezo nga kyokoze kyofuna ekizibu kiri mu UNEB ekizibu kiri waggulu mmwe mutabudde olwalira ebigezo bya S4 bifulumye waliwo omwana aganye max ze bamuwadde yafunye D bukyabaawo tayitangako mathematics mu mathematics yafunye D. Omwana wakanya agambye bino ebintu si byange weewaawo. Mwana abadde mugezi kituufu naye empita gye yayise awakana si ye. Agambye tayinza kubanga yayise olupapula n'afuna D mu mathematics weewaawo. N'abazadde beewuunyiza bwe batyo bwe batuttira abaana ekizibu kiri eri. Mmwe temwakola bigezo. Mmwe mwabikolera olunaku lulamba. Mbuuza mwabeefuula abagezi. Omanyi mwefuula nnyo abagezi. Mugenza mutiginya buli kintu ne mutiginya ne be mutalina kutiginya. Kati PLO evaawo etakasengejja ki akanaabeera waawo. Awo omuntu watandikira kimuyambako. Okugwa ebigezo bya P7 tekitegeeza nti ensi ekulemye. Obutayita S4 tekitegeeza nti ensi ebeekulemye. Kati bwe mujjawo ebya P7 n'aba S4 ne bagamba nti naffe ebya S4 biveewo. N'aba 6 ne bagamba ebya 6 biveewo ng'ebya P7. Kakati tunaategeera tutya abakugwa bagenda ogenda mu university. Naye basajja mwina amagezi mu mitwe. Bateekawo ensi zijja ne zikiikirira emisinde ne batandika emisinde abantu 7 nga baagalako abantu 6. Tekitegeeza nti bali tebasobola kudduka. Kitegeeza kuyongeramu maanyi. Mujjukira ani Kipuringente nyana yadduka ekkololo najjana akantu ne kamusimba n'akola bw'ati ne bamuyita kagendo tuuka ku kagwayi n'atandika otandika okutegeera nti bwe mba nziruka sinywa amazzi mangi akabengo kajja kunsimba. Bwe mba nziruka sikola bwe nti nalidde bubi training ya bulamu okugwa okusooka abantu bonna abali successful kale. Successful n'ensikale zaabwe ziva mu feria n'ensikale zaabwe. Omuntu yenna nga wagwako oba oyina emikisa mingi nnyo okwongeramu amaanyi okubeera successful kyekizibu ky'okuyita obubi mu primary.
okuyita obubi mu primary kikuwa nagenda mu P7 nga simanyi nagenda mu secondary nga sina kyemanyi natuuka mu secondary ne bajja abasomesa nga abasomesa beyanjula onagenda afuluma onagenda onajja this is my name is Mrs. Pamela. I'll take you in commerce. Commerce? What is commerce? Era bw'oba osomye commerce, you can be squee accountant in the bank. What is a teacher? What businessman? Oh, business entity. Oyo n'agenda mbandi awo ng'omulala gundi aleese obugalo bindi. I'm by names of Mr. Katerega. I'll taking you in physics. Physics nga sibiwulirangako ebunjako. Mr. Mpangazi mwe mumanyi Mr. Mpangazi owe Maranatha High School. Chemistry kwanze kiki byonna nga mpulira bipya ebunjako nga suubira ngayo kigambo chemistry weewaawo byembabulira mazima. Mbandi awo mbuno wa geography yewe geography bali bamuyitaani maama omukyalo we bali Madam Grace. History Madam Akankwasa Anet. Tuba tuli awo nga zile semester Ambrose CRE. Mbandi awo literature nawunga nentandika okwekeranya nga kati guno omutabo guno omuntu agenda gukwata ati. Nzo okusoma okwange tekwatandikira mu primary, okusoma okwange kwatandikira mu senior 1. Senior 1 ye yali nasale yange. Wentegerera okusoma kuba ebunja ko jennali tewali yokusoma twali mu kusaaga, twali mu misinde, twali mu mipiira. Wentandikira okutegeera kye bayita okusoma ng'abaana batuula kawungezi ekibiina kiwanvu kikomeri bonna bategera serisi. Nisoka leto ngamba kati bana abantu. Ninda abasiru nga bajjudde ekibiina. Buli omu atunudde mu kitabo bwati. Mu primary saakikolako weewaawo. Saakikolako. Buli omu ali bwati. Akutte wonna kagundi awandiika samarayizinga. Okusoma okwange kwatandikira mu senior 1. Ebyannema mu P7 nabiterereza mu senior 1. Wentandikira nkugambye nafuna ekizibu ky'okudictatinga. Simanyi zagwenda ba from Pubumbu, simanyi to what from home. Simanyi he shifted his capital from Muscat to Zanzibar. Asoma nze mpandiika bannange ningamba ne baneka tibane omuntu adde bunja kavube. Nembuza baba vubite balina sente. Kati nentola ku pocket money ndyoka ngula ebitabo. Nga nyine ebyange wano byenkola mu volongoto. Bwe mmala okola volongoto sikulanga ng'omusomesa gamba wandika najja nayimira n'atunula ng'owandika n'owandika ebintu ng'olinga wandika Oluwarabu omusomesa n'aseka n'agwa n'agamba leka nve ku mutabani wa Katongole. Bwe nva mu kirasi ne nnoonya omwana ne mugamba gwe mpa ku kitabo kyo. Kati nenkola notices ez'okusoma entuufu. Biology alimu ekigambo ekitali mu vowel. Bakipronouncing tekirina nnyukuta mpeerezi. Sibimanyi. Omuntu okugwa kw'omuntu tekitegeeza nti okugwa kye kisembayo, okugwa kitegeeza kusituka. Tuweeye ekintu ekitali mu kasengejja, mujja wa kasengejja ebisejja byonna biyitewo. Omwana watandikira okwezuula. Kyova olaba ngamba abantu bw'oba olina abantu bo mu byalo ne mu bibuga. Muleetako abaana ab'omu kyalo bawummulire mu kibuga, ab'omu kibuga bagende mu kyalo. Buli omu alinayo gundi lesson ez'okusoma. Bw'atuuka okusoma ddeyo, naye bw'awummula ajje mu kyalo n'ono agendeko mu kibuga. Abaana bategeere ku nsi. Naye omwana n'akulira ebunjako, n'abeera ebunjako, n'azaalibwa ebunjako, agende kuva ebunjako okujja e Kampala muganda wange ng'atandika nsi ndala. Nze okusoma okwange nasale yange yali senior 1. Nabagamba first term my best subject yali political education nafuna 28. Best. Nga ngisomye ekitabo kyonna nkirina wano. Mama nyabo nafuna 28 omusajja n'alyoka ajereganze na gundi n'akomayo. Second term nenkendeeza ku mipiira. Nenkendeeza ku mipiira nga nswala. Ntandika osoma ebitabo ebyaddala. Ngenda okulaba nga ngenze. Ngenda okutuuka, ngenda okukyusa. Nyingira senior 2 nkyusa ngenda ewa Kiso SS. Ngenda otuuke mu Kiso SS. Ate yo sije nsanga maama ebeni. Era naye nasooka musaba kitabo kya Kamasindo ndowooza mu kijjukira. Awe tutandikira paka kati. Tewaliwo kintu kitali mu kasengejja. Mubotola akasengejja ka primary kati awo omuntu ayite waati ogenda ku level endala. Mutugambye nti no mu Bank of Uganda ego azayita mu mitendera nga bwakula okuva eno nga bwali nnyaka kati governor. Kati omwana agenda kula ate okuva mu second okuva mu primary okukula okumanya nti kati agenze mu grade eri. Kye mugamba ebigezo tubikolere mwezi mulambo olw'okubanga babisoma simanyi myaka 10.
kati ffe abagwa wali bwe kibange kyekizibu kyekizuuliddwa nze mugenda kundiyirira gwe mwabonyaabonya obulamu mu sekendule mwabonyaabonya obulamu bwange kubanga nange nakola ebigezo ebintu bye nasoma mu primary nabikola essaawa 2 n'ekitundu. Are you going to pay, mugenda kundiyirira? Are you going to compensate me? Compensate kale. First compensate me mulyoke mujjewo ebigezo. Kubanga oba oli awo senga nange ndi walala. Temuddamu na kutumanyira namu. Njagala okuwoninga ow'ekitiibwa Walukagga. Abantu b'ebuddo beekubidde enduulu n'ojja n'owakanyambu tewaliyo bijambya tewali ba poliisi. Walukagga obikkirira poliisi oli wa poliisi Walukagga. Walukagga oli wa poliisi. Abantu bati okuvayo mu kamera okulumiriza nti abasajja bakoze bwe bati. Walukagga ovaayo okumenya gwoyogerera poliisi. Lwaki toleka poliisi ne yeetika omusalaba gwayo? Poliisi esobola okujja n'erinnya Nabukenya emisana tukuneemutta n'egamba nti kamera yabadde tekola. Poliisi esobola okgenda netta omwana gwe bayita Tegu bamuttira Makerere ne bayingira mu kanisa ye Makerere ne bagenda mu control room ne bajjayo akatambi ne bakadestroyinga Tegu n'aziikibwa. Poliisi gundi poliisi nebuza ripoti oyinza okuwakanya ebikolebwa ekiro ng'ebyemisana poliisi Walukagga bakukozesa nga tomanyi genda mu layini yo va mu bintu bya poliisi. Poliisi esobola okutta kyeyune misana tukunga ensi eraba ne bakweka obutambi. Walukagga obudde bugenze ab'ebyokulonda bagambye akakiiko ak'ebyokulonda kongeddeyo ennaku endala 7 okukola omulimu ogw'okuzza obujja enkalala z'abalonzi nga kati omulimu guno gwakufundikira ku bbalaza ya Sabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno. Akulira akakiiko kano omulamuzi Simon Byabakama ategeezezza nti bakweyambisa ennaku zino 7 ezongezeddwamu okutuuka mu buli kanyomero ka ggwanga n'okukakasa nti tewali muntu n'omu alekebwa mabega mu nteekateeka eno. Okuva omulimu gw'okuzza enkala z'abalonzi obujja lwe gwatandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwedde tuzze tukulaga ebirumira ebigufumbekeddemu gamba ng'obutabana bikozesebwa bimala okutawanyizibwa intaneti kussa abantu abagujjumbidde okuba ab'olubatu. Abantu bangi okuli bannabyabufuzi bannaddiini n'abantu ba bulijjo bavuddeyo ku nsonga zino era ne basaba akakiiko k'ebyokulonda okwongerayo obudde kisobozesa abantu okwetaba mu nteekateeka eno. Olwaleero okuzza enkala z'abalonzi obujja lwe kubadde kulina okufundikirwa wabula akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama ategeezezza nga akakiiko bwe waliwo ebintu oyo aba muyaya yambala galubindi za bulaka bwati bino ebitukozesa okukwata okuba ebifaananyi n'ebinkumu bya abo abagenda kuwandisa omulundi ogusooka nti bikadde nga bwe twabanyonyola ebadde bigenda bitawanyatawanya oluusi nga bivaako kati ne tufuna okwekubira enduulu. Byabakama wano wasinzidde nalangira nga akakiiko bwe kasazeewo okwongeramu ennaku z'okukola omulimu guno wabula n'akakasa nti ennaku ezongeddwamu zeeze nkomeredde. Obudde bugenda mukakasa waliyo okulonda ebizibu by'ebyokulonda bagambye bwe bati omwogezi w'ebyokulonda omukulu w'ebyokulonda agambye ebyuma bikadde bifa ne bitakola intaneti amasannyalaze bye bimu ku bizibu byetu bye bafunye mu kuwandiisa abantu naye bongeddeyo wiiki emu mu wiiki emu mugenda kuba muleese ebyuma ebipya oba Uganda ejja kuba ebuutikiddwa intaneti mu wiiki emu. Ekyo kyokka kitumala obutagenda mu kalulu bwe wabaawo ensonga bwe zityo eziremesezza prosesi y'ebyokulonda. Ebyuma bikadde tewafuna ssente zigula byuma bipya. Lwaki muleta ebyuma ebikadde ebizikirazikira kati okimanyi nti basobola okukuwandika ne kizikira kigenda okudda nkikuwandudde nga toliimu. Kiri Uganda mama nnyabo tugende mu kigambo kya Katonda. Mu wiiki emu mugenda kubanga muleese ebipya mugenda kuleeta ebipya ebigenda okukola mu wiiki eno obeera mugenda kozesa biri ebikadde ebibadde bigaana. Intaneti ewatali intaneti egenda kuba etuuse mu wiiki emu era mutegedde mutyo oba damage eyo gye mukoze ku bannayuganda ejja kubeera compensated kale mu wiiki emu kubanga problem eri mu mmwe. Bannayuganda tweyiwe ku kkubo tujjeko mu 7 olw'okudifayinga court ruling okulemera abasibe okubuzaawo abannayuganda abalamba
n'okutta bannayuganda abayitirivu Museveni aveeko. Era ensonga ezo muziteke wa Trump mu mugambe nga America bwe yayimirira newa Gaddafi ultimatum namugamba tukwadde emyezi 2 kitundu nonye ensi gyogendamu ekyo kye twagala bawe Museveni mukibulire Trump we Museveni weeks 2 ne weeks 2 nyingi Uganda gwawo Museveni aweebwe time alonde ensi gyayagala ogenda mu atuvire bwagana akubwe if not tusitukafe tumujireko byonna tubikole bawa Gaddafi bamuwa time namugamba tukwadde emyezi 2 kitundu nonye ensi gyogenda mu va egundi Libya chetubanje Uganda Museveni atuvire mukakasiza mu kyanti damage electoral commissioning obunafu buli mumwe kubanga mwali tugamye nti febyuma bipya internet weri amasanyalaze wegali abakozi webali bana Uganda mwe muganyo okujja tubayongeddeyo wiki emu mujje naye ku bizibu ebyo nabyo mulombojeza nga biri mumwe technically mututwala muta mu kulonda nga temumaze tereza bizibu ebyo. Aha. Mukama Katonda wa Ibrahim na Isaka na Yakobo tukubeza olunaku no mukama tugenda mu kigambo kye kitukuvu mukwana tukwaniriza kugenga omugenyi omukulu tukwaniriza mukama oyogerera abatukuvu bo eri bawalabo ne batabani bo ekigambo kino kiganye mukama kibe kiramu kigwe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo biberewo mu linnya lya Yesu nangu oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate ne mukubatasaanira in Jesus' name amen. Mukimanyi nti ffe Uganda ne Uganda yeffe mukimanyi nti bwe tuba tumalibwawo Uganda yebe malibwawo mukimanyi Uganda bwebe emalibwawo ffe tuba tumalibwawo abasajja bonna abaweereza Katonda mu Bayibuli abo bokka abategeera kye baali ne Katonda be baakola ebyobwannaggwano nkiddamu abo bokka abategeera Katonda waabwe be baasobola okukola ebyobwannaggwano mu Bayibuli. Bw'oba totegeera kyoli tosobola kukola ebyo ebikujamu. Bwe tutategeera Uganda ekizibu ky'abanna Uganda tetutegeera Uganda abagwira bategeera Uganda okusinga abanna Uganda. Omunyarwanda yategeera Uganda era tayagalira ddala mugamba nti munyarwanda. Omunyarwanda bw'omugamba nti munyarwanda ogwo musango omulope. Baagala bayita banna Uganda kubanga bategeera Uganda kyeri naye teffe banna Uganda tetwategeera Uganda. Kyova obulaba omunyarwanda akugamba bwe mutugoba wano tuleta M23 tukubaganira wano. Kakati folo kuba tutegeera Uganda tugamba abo baganda baffe abanyarwanda baganda baffe lwacha abakongo sibe baganda baffe wayi banyarwanda lwacha abanakenya sibe baganda baffe lwacha abanakenya bagala Kenya omunakenya ne bwabeera wawano nga omunakenya wakiri abeera n'akakomo akali mu flaga ya Kenya omunakenya wakiri abeera ne Caribbean ku mutwe eriko flaga za Kenya. Omunakenya buli wabeera kyasooka okukola kukulembeza Kenya. Omunyarwanda wabeera kyasooka okukola kukweka Rwanda kukulembeza Uganda. Baagala nnyo Uganda kubanga balina kye bamanyi Uganda ffe kye tutamanyi. Abantu abategeera Katonda mu Bayibuli be baakola ebyobwannaggwano kuba baali bamanyi kye bali nga bamanyi Katonda nga nabo beemanyi. Bwe tunaba tetumanyi Uganda nga tetumanyi Uganda kukola Uganda bye yagala tugenda kukola bya volongoto. Abamu ku bantu abategeera Katonda yali Yesu. Yesu yayogeranga buli kye yayogeranga yagambanga bwati nze ndi mu kitange n'ekitange ali munze. Yonna gye yatambulanga ndi mu kitange baamubuuzanga owange okola kinti sinze nkola kitange yakola. Yategeera kitaawe ne kitaawe n'amutegeera era n'agamba kati nammwe mulina kubeera munze nange mummwe ne kitange muffe naffe mu kitange ng'ebintu byasomesa byonna bwe biti ngagamba tulina kubeera nga ffe Uganda ne Uganda yeffe okusobola okuyimirizaawo Uganda. Yesu ekyamutambuza nga naggwano n'amalako n'olwaliro ng'erinnya lye lyogerwako buli lunaku yategeera kye yali ne kye yali n'akitegeeza abantu. Yokaana 17. Ulira Yokaana 17. Obudde bugenze enjiri eno tegenda kuggwayo. Essula 17. Yesu yayogera ebyo n'ayimusa amaaso ge mu ggulu n'agamba nti kitange ekiseera kituuse gulumiza omwana wo akugulumize nga bw'amuwa obuyinza ku balina omubiri bonna. Essaawa etuuse. Yesu yagamba essaawa etuuse omwana we akugulumiza nawe mugulumize kati. Essaawa etuuse Uganda etubeereddewo naffe tugibeererewo kati. Essaawa etuuse
kubanga Uganda yefe naffe fe Uganda essaawa etuuse kati ekijja kije Yesu ayogera bino mu sura yo 17 mu 18 nga wakukwatibwa eyo 18 agenda mu action essaawa etuuse okubeera redde ku kyonna ekijja tweyiwe ku kubo kubanga fe Uganda ne Uganda yefe Uganda tulisiza Uganda tusomeseza Uganda tulabiridde yalabira bazadde baffe yalabira bajjajja baffe tetufudde enjala tetubonyebonye mu byonna twawona covid twawona ebirwadde ebikambwe tuwonye temu lya Museveni lwaki ffe tufiseewo kubanga yeffe ne Uganda yeffe essaawa etuuse tugulumize Uganda ne Uganda tugulumize Yesu achogeranga ne jalaga amanyiyo agenda mu simanyi protestive vote kati sawa ya kufa essaawa etuuse kitange ongulumize nange nkugulumiza Uganda ekoze omulimu gwayo je tuli fe tukoze ogwaffe jeri Uganda bwe gwawo fe tugwawo bwe tugwawo Uganda yebe gwawo uli ebigambo Yesu gwe yayogera era bonna be wamuwa abawo obulamu obutagwawo Uganda etuwadde obulamu bwerina okutuwa era fe tuliwo nga bwe tuliwo fe tulina obuvunaanyizibwa ku Uganda Yesu bwe yagamba bonna nga bwe wabampa bonna mbalina bonna webali buno bwe bulamu obutagwawo okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima obwo bwe bulamu obutagwawo okutegeera Katonda omu ow'amazima Yesu yategeera Katonda obwo bwe bulamu obutagwawo okutegeera Katonda obulamu obutagwawo buli mu kutegeera Uganda mu byobufuzi wano ku nsi bw'oba oli munna Uganda Babeni Kiwanuka bafa tebalina malaalo naye balina omugaso oboogerako ng'abalamu nga waliwo abalamu nga bafu Chief Justice Benedicto Kiwanuka omufu asinga Winnie Dolo Chief Justice omulamu obulamu obutagwawo buli mu kutegeera Uganda Chief Justice olwalero Winnie Dolo n'omala ova kati n'ofa osobola okufuna olunaku olucelebratingibwa mu ggwanga Uganda Benedicto Kiwanuka celebratingibwa Kazimba Mugalu n'omala ofa tusobola okujjukiranga gundi nga lumu Kazimba Mugalu okakasa tusobola okufuna yakakubo ketutuuma Kazimba Mugalu road lumu ayina street number mu Kampala Room Street buli lunaku bateeko mwogerako bannange nkusanga wa Room Street kiwedde lumu ajjukirwa obulamu obutagwawo buli mu kutegeera Uganda politically Yesu yagamba obulamu obutagwawo buli mu kutegeera Katonda omu yekka ow'amazima kyetuva tubonyebonye nnyo tulemye okutegeera obulamu obutagwawo buli mu Uganda Abanyarwanda ne bajja ne bakwata Uganda bo ne bafuna obulamu obutagwawo mu Uganda be bali mu bikomera be balina sente be bamanerenda kubanga bategeera Uganda okusinga ffe bannanyini Uganda bana Uganda tutuse n'okwetamwa Uganda kimanyi bana Uganda tetwagala Uganda bw'oba toyagala Uganda kati owedde ekyo bwe bakikujjako obeera owedde Omunyarwanda avaati eri najja n'alwanirira Uganda mbune bawamba Uganda mbune bajja nga Kawanga semwogerera akasajja akaganda kali wali katudde ne kajja ne kalayiranga ka minister mbu simanyi tukajjukire nga tekayagala Uganda Abanyarwanda ne bakatwalako awo we watandikira abantu abalagajjalira Uganda Abanyarwanda ne beddiza Uganda era baselebratinga n'olunaku lwe bajjako banna Uganda kubanga ffe tetwategeera Uganda ne batukuliza mu mbeera nga ffe tetutegeera Uganda abazungu ne basasula omusimbi okuva mu nsi z'abazungu okukulumuka okujja okulaba part of Africa nze wire nga simanyi bitundu bya Uganda sigitambula nga sigimanyi ne balambula kidepo sigendangayo ne balambula wawa ne bagenda buli wamu ne beewunya source of River Nile nagigenda mu ndi mu P7 nga ndi mwana muto ne sente ezisasula okuyingira yeri munda zambula ife abatasasula genda ku source twasigala mu motoka ne sirinya wali ku source of River Nile nakoma mu mifaliso nagenda simanyi natugenda ne tulambula emifaliso simanyi textile kwolwo baali bafulumiza ekitengi kya Najjinda ne Kabaka kye twasanga kifuluma ekitengi ekyaliko Najjinda ne Kabaka kye kitengi kye twasanga kifuluma kwolwo lwe kyafuluma lwe nayingirayo mu textile ne tugenda mu mifaliso ne tugenda wa kati sente ze nali nsasudde gune ddala nga nziridde ebindaazi awo twatambula tuli ebindaazi tugenda okutuuka ku source of River Nile nga sirina sente zinnyingiza eri era nze sagenda ku source twasigala mu mmotoka bannayuganda tetumanyi Uganda batukweka Uganda bo be bamanyi Uganda baguza amataka gonna agali ku lubuto lwa Victoria wo wonna bugagga bonna Uganda yonna bugagga mulaba kusengula bantu ku mataka basengula byalo bakuwa buswazi gwe n'otunda ne weeyongerayo nga bakujje ku luzzi lw'amafuta ennyumba ye eyimiridde ku luzzi lw'amafuta Bible egambye obulamu obutagwawo buli mu kumanya Katonda mu Uganda obulamu obutagwawo buli mu kumanya Uganda kale bwe kuba kufa ofiiririre Uganda
n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Nze nkugulumizizza ku nsi kubanga omulimu gwe wampa okukola ngukomekkereza. Nze nkugulumiza ku nsi kubanga omulimu gwe wampa okukola ngukoze. Yesu yakwata assignment ye ku nsi. Yesu yategera assignment. Nze kye wampa okukola kyenkozera nkugulumiza. Bana Uganda muli bamativu. Mama Uganda wali tumukoledde kye yatuzaalira. Nga tetusobola na kuweerera bazzukulu be. Abaana betuzadde bazzukulu ba mama Uganda batulemye okuweerera kati baba tuppe mu bisiyaga. Oluvannyuma lwa Munyarwanda okutukulipolinga wabula tukola nnyo abazadde baffe bakola. Omusanga mu bipale ebiyulifu asibye mu nnimiro ali mu mwanyi ali mu nte ali mu biki mama alina ebigomesi kino akisibye bwati ene eriyo kino alina wane ebifundikwa naye tebalina kye balina naye bakeera kukola. Government police. Omuzadde omu yatulabira ffe wake waffe ekitone nnyo twabeeranga w'abantu nga 13 bwe tuba tuli batono. Afande Katongole n'abonaabona naffe paka lwe yatukuza. Wabula kati afuna ekizibu ffenna buli omu n'akubira essimu Wire. Ati Wire gwe gwali eyo taata n'obagamba bannange. Nange mbadde sikola zino ennaku zonna mbadde ndi ku dduka nedda bannange taata. Afande Katongole ne nkimulya. Abaana 10 tetusobola kulabirira taata omu. Nammwe wammwe bwe muli abaana mwe nate musobola kulabirira bazadde bammwe. Wabula mugaseko n'okuzaala ate nga mutwalayo abazzukulu bawerere n'abazzukulu lwaki tetwamanya Uganda. Yesu yagamba nze ndi muggwe nange muggwe nze nkola bya kitange ali munze nze mugulumizo gwange ngukoze ffe tukoze Uganda kyetusuubiramu. Mulowooza Uganda ekintu kye bayita Uganda mama Uganda waatuula n'alabanga Abanyarwanda beerigisa Abanyarwanda beeyisa Abanyarwanda be bavugira ku nguudo ze Abanyarwanda be bali obulungi. Mama Uganda wamulowoozaako kyalowooza ku baana abangi be yazaala abatalina mugaso. Olowooza ko kwa Afande Katongole nga akubidde abaana be bonna ayagalayo emitwalo ebiri ne gimubula abaana bonna. Omanyi bw'atuula mu nnyumba bw'awulira. Ngamba Afande Katongole wo nze wange muleke. Owange nyina bye muvunaana. Yagenda n'akuba emmundu n'aviira yawo. Naye bannange mba kubange wataata wakyaliyo emmundu ewaka. Nandikutte emmundu n'enteega Kazibwe. Weewaawo Kazibwe nandikukubidde amasasi ebunjako weewaawo mu Mukama waffe Yesu. Kazibwe naawe mulenzi gwe bayita Junior. Weewaawo ewaka wabakubeerayo mundu mbadde nja bakubira amasasi ebunjako. Lumu omuvubuka yankubira ewaka. Nali nsamba mupiira. Taata teyaliwo ng'emmundu mu nnyumba mweri. N'asimba enkoko eggali y'enkoko ng'asubudde enkoko gundi zaaliko nga 40 ne mugamba ajjawo gwe eggali ne mukusamba mupiira anga nsanze waka. Ate abakyakola bw'ati ngenda ogusimula ne gukuba ku jjembe ly'eggali gundi enkoko ne zigwa. Ne mugamba nakugambye. Nengenda nensulawo eggali ye nenjitwala ngisimba emabbali nankwata n'alyoka nkuba. Nengamba leka kukubira embata yane eno nenyingira mu nnyumba. Nengenda emitwetwe nenjijjayo naye nengamba abantu bano taata bwe nkuba omusajja n'amasasi taata bagenda musiba. Ate ne bwe mugobe obugwe by'emisinde n'emmundu abantu ne bamugamba nti Wire ayiribiza omuntu ono omusajja nzise. Naye awo nali muto nga ndowooza ng'omuto naye kati kenkuze nga Kazibwe nandi kukubidde amasasi ebunjako weewaawo. Gwe sinikirayo nnyo ebinnyo. Ayi kitange ne kaakano ngulumiza gwe wamu naawe mu kitiibwa kiri kye nnali nakyo awamu naawe ng'ensi tennabaawo. Ayi kitange ngulumiza mu kitiibwa kiri kye nnali nakyo okusooka. Yesu mugulu yali ali mu kitiibwa ne kaakati agambe ekyo ekitiibwa kye njagala bino ebyange biwedde. Mukimanyi bwe tugulumiza Uganda eyinza otuwa ekitiibwa kiri ekya